Twaniriza ku mukutu gwaffe ogwa tusomera ennaalo. Olunaku olwaleero tutandika ekitabo kyaffe ekyazinunula omunaku. Ekitabo kino nga kyawandiikibwa omwami Edward K.N. Kawere era nga kyasooka kufulumizibwa mu mwaka gwa 1954 ne kiddamu mu 1955 ne kiddamu era okufulumizibwa mu 1959 ne mu 1961, 1974, 1978, 1982, 2000 era kyasembayo okufulumizibwa mu 2022. Ekitabo zinunula kirimu emiko 26 era nga tutandise n'akagambo k'omuwandiisi. Abasomi bangi abazinunula bulijjo beebuuza ko omunaku gye yadda era n'abamu ne beeraliikirira nti osanga yafa atyo bwezinge oba bumbula. N'olwekyo obunyiriri obulaga ebitono ddala ku by'obulamu bwe kyebuvudde bukookerwa mu kitundu ekikomererayo mu kitabo kino. Ebigambo ebirabika nga bizibu ku bato n'abalala abatabimanyi babikebere mu bigambo ebizibu ebiragiddwa ebbali w'ekitabo kino nga bitereezeddwa ng'ennukuta bwe zigenda ziddiringana. Edward K.N. Kawere. Essuula esooka erina omutwe gugamba nti neetonnya mu nsi. Essuula egenda bw'eti: ebigambo bisirikitu ddala ebyawambira ne bisimba amakanda era ne bitebenkera mu mmeeme yange nga biva mu ebyo jjajjange bye yannombojjera ebyaliwo mu kuzaalibwa kwange. Nazaalibwa mu nsi y'Ettigati mu ssaza ly'Ekitooma mu ggombolola y'Abagaya Kyezinze ku kyalo Ndolombe mu kiseera Ssekabaka Kondo Bandaggu Balungi Nsiiti mwe yaggira omukono mu ngabo. Mutabani we Zigula Ensigo Konkomi B. Kitawongwa amale amuddire mu bigere. Enjuba bwe yali egolooba nga Kasendabazaana akeememula era ng'ezzooba lyakamala. Mbale kasookedde eryewanika mu lubaale, ekyeya ekyayaka ppereketya, ekyayandakalaza ensi yonna n'erakaasira era ekyakwoza abantu bonna kagiri bwe kyali kisendeekerezebwa nga kiri kumpi n'okulabibwa mu nkoona, enjala tolya munno, Kiryandokwe, Kisannumbu, Saanya, Guli ku nfuuzi, Kakutiya, Kiryansanafu okuggyako n'eyajjo ly'abalamu Gumuwadde akatebe bwe zaali zimaze okubaawo era olutabaalo lwe zinadda okunywa nga lwakadda. Mu maliri g'olunaku olwo, Kalenge eggulu yalitimba era n'essuulwe yali nga yagudde mungi ekiro. Kyokka mu kiseera kya kalasamayanzi obudde bwali bwetadde bulungi era ng'akasana keemulisa bulala. Awo ng'engajaba we zitandikira okulangaala bwe ziba nga zirima okuva mu ggwanga okutuuka mu malya g'ebyemisana, enkuba engulansigo yafukumukamu kubanga omwaka omukazi gwali guli kumpi okukkirira era okuva mu kiseera ekyo okutuukira ddala mu makola g'ebyeggulo obudde bwali bwa kitto era kinnyika ggobe. Ng'eggulu lyonna kazigizigi alirippyeko era nga linyibaanyiba. Naye nno olunywakuko olwawandagirira nga ndi kumpi ddala okwetonda mu nsi, eggulu lwe lwalyozaako ebire. Mu kiseera kyennyini kye nagoberamu mu nsi eno, akasana kaali kaaka bulungi era nga katangalijja ku bikoola by'ebimera. Mange ne bajjajjange baasanyuka nnyo nga nzaaliddwa kuba kitange bwe yali afa yalaama nti mukazi wange ali olubuto bw'azaalanga n'atuukirira yansikiranga, naye bw'azaalanga gannemeredde omu ku baana ba baganda bange ansikiranga. Ekintu ekitaasanyusa bajjajja bange taata okusikirwa ataviiridde ddala mu ntumbwe ze. Essuula esooka awo ekomye. Essuula ey'okubiri erina omutwe ogugamba nti obuto bwange. Nkaluubirirwa okujjukira byonna ebyandiko mu buto bwange. Omanyi nayanguwa okwetengerera kuba nayavula mate, naye mbu mba ntandika okujja nti akagere mange n'afa.
Awo nendekebwa awo mulekwa era enfuuzi mu mikono gy'abajjajja bange abakulu abamuzaala. Taata ye teyankubako na mmunye ye kubanga yeebikka olubugo ku maaso mu kiro ekyakeesa obudde nga wasigadde ennaku 9 mmale nzaalibwe. Yamala kutaagulwataagulwa nsolo ku kizigo n'emutta. Enjole ye n'egalamizibwa mu kiwummulo kyayo endolombe. Mu kukungubaga okw'emiranga emingi n'ebiwoobe ebinene ate ebingi kubanga yali mwana nzaalwa enkulize ey'omu kitundu ekyo. Bwe neesusunkulamu katono ne ngira ne jjajjange omukazi ku lubimbi. Oluusi nasibanga empummumpu ku lwayi ne nzitwalira jjajjange omusajja nga nziyita ente era buli mulundi neebaza. Bwe nagendanga gy'ali enkya ennyo nga musanga ayimbula emituba gye egy'emisala oba ebitentegere. Naye bwe nagendangayo ng'obudde bwenyodde namusanganga mu kkomagiro ng'akomaga. Bulijjo yasanyukanga okundaba newankubadde ng'emirundi egimu yankayukiranga nga nsobezza, naye okusingira ddala bwe neesiiganga obuleebo oba bwe nasaalimbiranga ku mitanda gy'embuga egiwedde okusaaka, okutenga n'okukutula nga gyanikiddwa era ng'oluusi n'ow'embuya njogererako. Jjajjange oyo yali musajja eyajjula embazuulu era nga wazimu yamwambadde nga tatembeka era ng'olwo abanaamusala mu maaso babalwa ku ngalo. Kyokka mu biseera byateesuulirangamu jjulume ng'abereega era ng'asaagasaaga nnyo ng'ate ogasseeko kugerenjula kw'engero. Olumu ku nnaku ze nsinga okujjukira obulungi lwe luulwo lwe nasooka okufunirako ensimbi. Kino kyajja bwe kiti. Erinnyo lyannuma nnyo ne limmaze ennaku enzingu 3 ne linjigijja ate nga bwe lintujja era buli lunaku nga jjajja omukazi alinyeenya. Ku lunaku olwokusatu nalikulayo mu kibuno n'andagira nditwale mu mukwesese gw'emmese okumpi n'omunyinyi liteeka awo. Nga wayiseewo olunaku olulamba ne ngenda nningiza mu mukwesese. Nagenda okulaba nga wonna erinnyo waliwo ensimbi. Awo nga njijjayo nga ngitunga ku lwayi. Buli muntu eyakyalanga awaka nga njijjayo nga njimulaga era nga mmutegeeza ng'emmese bwe yagimpa. Awaka waffe tewaggwanga mpande, amayuuni, balugu, kyetutumula, nandigoya, amatooke, empindi, empinamuti, ebikongo, emiboga, ensujju era n'envendiirwa ng'essunsa, nakati, ejjobyo, ettimpa, doodo, ejjerengesa, embooge, enderema n'ezziizi. Bwe nagenda neeyongera embavu ne ŋŋendanga n'abalenzi ab'oku muliraano okulunda embuzi nga nno ndi butiti era nga nkunnumba bute. Eyo ku ttale gye nayigira okumeggana, okulwanyisa emiggo, okukuba ekimiro, okukuba ggogolo, okukuba embiga era n'okwebagala ente. Bwe twabeeranga awaka twabonganga. Twayesanga mu mweso gw'oku ttaka, twakubanga enkuyo, ebikokyo oba okugerengero era nga tulombojja ensozi. Omu ye yasookanga n'agamba nti kiiso kya mbuzi, omulala n'addamu nti kabaka. Eyasooka n'ayongera nti mbuulira ensozi, oli n'ayogera erinnya ly'olusozi. Alombojja bwe yasirikangamu okulowooza ng'agudde. Emirundi egimu twatunuuliranga abawala nga babaka, nga bazannya kantuntunu oba nga basiita era bo battanga n'enkulimbye oba baawondye. Nze nayagalanga nnyo okukuba ssekitulege mu biseera by'omuggandaalo. Essula ey'okubiri awo weekomye weebale kuwuliriza.